Kyekino ekika ky'abantu be weetaaga mu bulamu bwo bw'oba nga mu bulamu bwo. Barbie Kyagulanyi alaze ekika ky'omuntu kye weetaaga mu bulamu bwo. Ye Pallaso munnange atendereza Spice Diana. Bampita Geminati era nga nsinzira ku Geminati Yugi ngenda kubeera nga ntandika n'omukyala Barbie Kyagulanyi ate maaso awo njije n'omuyimbi munnange ate Pallaso. Kakati nno munnange omukyala Barbie Kyagulanyi wuuno akulaga munnange ekika ky'omuntu kye weetaaga mu bulamu bwo nga n'oba ofunye obuzibu like nga mu matumbi g'ekiro ng'asobola okujja n'akudduukirira n'akubeererawo munnange esayidi eno ebigambo munnange ate by'omukyala Barbie Kyagulanyi wulira ate munnange byagamba. Kyekino ekika ky'abantu be weetaaga mu bulamu bwo bw'oba nga mu bulamu bwo toyinaamu muntu gw'osobola kukaluubiriza n'omujja mu tulootwe mu kiro n'omuyita ajja akutaase ng'ofunye obuzibu obw'ekika kyonna. Obanga olwadde, obanga osiraanidde ku kkubo, obanga olumbiddwa ababbi, obanga olina gy'oyagala okutuuka naye ng'obudde bw'enzikiza obutya. Mbadde nsaba omuntu ekika ekyo omunoonye. Obudde bw'enzikiza nga buzibu. Nooyayo omuntu gw'osobola okukaluubiriza mu kiro ng'asobola okuva ku byaliko byonna, asobola okuva mu tulootwe, asobola okuva ku night shift najja akudduukirire. Omuntu bw'atyo buli omu ku ffe amwetaaga. Era nga bw'owulidde munnange ate omukyala Barbie Kyagulanyi era nga akatambi ako kakyatwedingira ddala ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Ojjukira nti naateekayo munnange obutambi buno oba ng'alina by'asomesa oba munnange ate by'abuulira oba by'oyiga munnange ate wali omukyala Barbie Kyagulanyi byebyo nno ate ebigambo bye esayidi eyo. Kati kankugyeko ate nkutegeezeeko kakati nno era ku sayidi emu munnange Pallaso naye wuuno avuddeyo munnange n'atendereza Spice Diana. Amusiimye munnange ate okubeera n'omutima omulungi. Jjukira nti nno Spice Diana yavuddeyo ko wali n'awamuko ate mwana mulenzi munnange ate Pallaso drop. Jjukira nti nno Pallaso alina concert egenda okubeera e Lugogo eya Sanyu Sanyu Festival muganda wange. Era nga bwe tulaba wano mwana mulenzi munnange ate Pallaso abadde amutendereza bitya esayidi eno. Amusiimye abeererawo banne esayidi eno bwe kiti. Waliwo agaye Spice waddala ba boy ka Spice kaddala ako kaddala bayimbi benkolaganye nakaka akakyala ako kamaanyi mu kaddala nkategeera aba nenkategeera ne boyogera ati bali nakasiri wala tekasobya ka Spice Diana akaana ako tobambi tuvudde wala Spice nkwagala nnyo, you know it. Oyo queen era banne government yandi tuyambye ne bafunayo gye basimba ebimulinga bwe kaba katambula ka Spice bakasuulirawo obumuli ebyaddala kabifaana nakalinga akamuli oba omuse n'otamuwaserera omwekimuli sebo manager Roger ayongeramu amaanyi gwalina akamuli k'eggwanga akamuli gwabeera nako buli lunaku okalaba nze nkalabako wiiki omulundi gumu nempulira nga nze nasibitegeera kajja Spice Diana I love you olika kakazigo kaluba oba wavaawa bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga bw'olabye munnange ate era nga bwe nti bwenkoze okuceekingako ate ne ku mwana omulenzi munnange ate Pallaso ngenda kubeera nga nkomawo kakasa kino video gimpe ya like kosa n'okusubscribinga ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso yo katono nnyo bwe nti